Pastor Bujingo yabadde ku kituuti n'akaabira abaana be naga nti amaze emyaka 7 nga tabalabako era abaana mu kuddamu ne maama waabwe ne baga nti okutusanga omanyiiwo kati abali ku internet abasinga abali ku Facebook ne boogera abajajinze Pastor Bujingo musiru Pastor Bujingo yaleka wabakage penge nayogera bwati Tamale Mirundi Junior nayogera bwati mukyala we nayogera bwati amaloboozi ag'abaana abawala ne tugafuna ne maama waabwe ntumufuna na buli omu nawo ina kyolowooza mu mutima gwo kati gwolowooza lwaki Pastor Bujingo ng'amanyi abaana be bali n'essimu zaabwe ng'azimanyi nabo ng'essimu ye bagimanyi era nga bamanyi ne waasabisiza ne gy'abeera ennamayumba lwaki olowooza wayiseewo emyaka 7 nga tabalaba njagala owuliriza ensonga ze ngenda okwogera 3 zaabwa Katonda kubanza azoogera ni musajja mulokole nsabira kanisa Voso Giruga Musumba Sala Mukama gwataddeko ekisa okumbuulira enjiri paka mu ggulu kuba Musumba Sala agamba talina gwasumba agenda mu Geyeena era nsinzidde wano ku SS Hotel Makerere SS Hotel zabule kira kifo kinyirira bulungi gwagala okujja okusulawo ayagala okulya ayagala okunywa ayagala okukola omukolo gwonna SS Hotel Makerere ginoonye SS Hotel Makerere ginoonyeeko enamba weeri kuba obukinge omukolo olina kyonna ky'oyagala enamba yiyo wansi Wumukati School of Journalism and Mass Communication fena gye twasomera media era Wumukati bagimanye bulungi esanga wali mengo bukesa genda osoma amawulire ofuuke serebu ngaffe kakati etteeka ery'okkumi ligamba teweegombanga bintu by'abandi okwegomba si kubi wabula okwegomba kasita kutuuka mu kuyaayaana we kufuukira okubi mu maaso ga Katonda so ekitegeeza nti toyaayaaniranga bintu by'abandi obulamu bw'otaliimu tobwegombanga 100% kubanga oyo abulina obulamu kyambalo singa omuntu akwambaza obulamu bw'ayitamu ggwe bwe weegomba ekyambalo ekyo kijja kuzitoowerera ogwe ku ttaka kyova olaba Dawudi bali agenda okukuba Goliyaasi King Saulo yamwambaza ebyambalo bye n'amukwasa n'ogutala gw'ogunene ne King Saulo yalina ebizibu bingi mu bulamu ng'ate musajja muwanvu mukulu nnyo Dawudi yali mwana muto olwakyambala munaganzi bino sibisobola kati obulamu kyambalo kitegeeza nti Dawudi bamwambaza lifestyle ya Saulo gy'atasobola gy'atayinza na kunyeenyaako nagamba ne mundeke mu kakutu kankano kenninamu omusajja nja mukubira omu toyambalanga bulamu oba teweegombanga bulamu bw'otasobola bw'aba Pastor Bujingo ku bugagga bw'alina ku myaka emito kuba Pastor Bujingo yagaggawala ali mu 40s n'agaggawala omuntu ayimiridde ayina stations ayina emmotoka ayina ekkanisa esinga kati mu myaka nga 15 nga ekkanisa eriidi ngalo mu kibuga Kampala oba mu Uganda bw'abanga ayina kalina esoba mu emu ng'ayina emmoloka esoba mu 5 nga za biliyoni naye n'abanga gwe kyolabanga ekitono kubanga waliwo andaba nga gwe abaana wabasuula bamanyi n'okukubira essimu n'ogaana ogikwata naye ye ng'abanoonya takola atya bw'abanga asobola okukaabira ku kituuti ku lw'abaana be baaludde okulaba tomala geegomba bulamu Katonda waakutadde mu bulamu beeraawo saba mpolampola akwongereyo era togambanga mbulamu nti banenze bwe ndikola kino bwe ndigenda egindi bwe ndifuuka gundi ndiba mmaze muganda wange abasajja ba MP abo naddala bali ku saidi ya Nuupu bakaaba amaziga babbiddwa tewali wasobola kwogera genda obuuze Hiridamani waali leero mutuule mwogere mwembyaba ajja kubuulira oba weegomba obwe MP genda obuuze Nalukoola kyaliko Kyagulanyi yamuggyako miliyoni 3 mbu neza campaign ogenda omuwerekera bamujje mu parliament nga n'emyezi egi teginnawera gendo labe Segirinye Magombe gyali mwogeremu baba olifo oli musangayo n'akunyumiza byalaba mu parliament mu myezi emitono gyamalayo bannange nze njagala mbenga Dana Nabatanzi omanyi obulamu bw'ayitamu abukutikke bannange nenfumbirwa kamiliyoni omanyi obulamu bw'ayitamu bannange nze nenfuuka Serevu nenfumbira Kapeke omanyi obuzibu Kapeke bw'ayitamu bannange Swangiza Avenue n'empa omulimu wininwa gyagifuluma ntale yagidduka gw'ogyegomba bannange nenfumbira President Museveni omanyi obulamu President Museveni bw'ayitamu ffenna Katonda we yatussa kubanga yagaba watumala Yesu yagamba bw'ofunanga ekyokulya n'ekyokunywa bikumalenga abantu mwegomba obulamu naye njagadde bbalaga nti Pastor Bujingo buli kimu akirina n'abaana amanyi we bali nabo bamanyi waali byonna biri mu Kampala wali entebe byonna biri mu Wakiso yazimba Wakiso mu district egi abaana tabalaba tebamulaba emyaka 7
Banange bwe ndigende Dubai omanyi abali Dubai bantu bangi basaziza passport ne bagende Dubai. Bane bwe ndigende Canada abali Canada gende obabuuze. Bane bwe ndigenda mu America muganda wa ka Dr. Tikalenzi katoka gezi bane nenkafumbira mama nyabo manye ebizibu byenna ne byenwana nabyo. Omala kutuuka mu bulamu bwa muntu nozuula nti naye ayina byasitwagolinga nabyo. Tewali gwe baagema bizibu, tewali gwe baagema kubonaabona, tewali gwe baagema kibi. Tewali kintu kyotasobola kukola mu nsi muno, tewali kintu kitasobola kutuukako tobangako muntu gwe weegombe Kristo. Emirembe tugifunira mu Katonda. Kino kyentegeeza bwe twogera ku mirembe, emirembe lutalo tekitegeeza nti bwe tulokoka ebizibu bituggwako nedda. Biyinza n'okweyongera emirundi 10 wabula tukolerera ggulu ewatali yadde okukaaba n'okunakuwala. Wabula ekituuka ku musiraamu kisobola okuntuukako, ekituuka ku musamize kisobola otuuka ku muprotestante oba ku oyo atasaba, kuba ffenna tuli bantu. Ne pasita balabye ekkubo omu ku baali basinga okubuulira enjiri yafa accident ne weewuunya. Ne Yokaana omubatiza kazini wa Yesu baamutemako omutwe nga ne Yesu waali. Stephen mu Bible yabuulira enjiri n'alaba eggulu nga lyebikudde bamba amayinja n'afa emisana ttuku. Ekitegeeza twatambula mu nsi eno kino kyakuyiga tobaangako muntu gwe weegomba. Buli omu alina by'ayitamu, buli omu alina ekimukaabya ekiro. Banne mukama nanyamba nembeera nga Nampijjo wa BBS, mukama nanyamba nembeera nga Kasuku nga na YouTube ey'amaanyi. Kasuku omanyi by'ayitamu. Mukama nanyamba banne nembeera nga Muhoozi president yaddako. Ebizibu by'alina otobimanyi. Mukaba nanyamba nembeera nga Semakookiro yali sure future eri. Omanye ebizibu ebirinze Semakookiro oyo. Omanye ebizibu ebimulinze ebirindidde biti ebisinisa amannyo ebirinze Semakookiro. Omanye ebizibu ebiri mu ofisi ya Katikkiro. Omanye ebizibu Pastor Kayanja bye yeetisse. Bane nembeera omugagga nga ha mu kiggundu. Teweegombanga buli omu Katonda wakutadde oyinza okuba ovuga boda yo n'ofuna ebiri nodde wakabeera awo. Toyaayaaniranga oba teweegombanga bintu by'abandi. Ekyokubiri, abalokole tweyigiriza okusabira abasumba baffe n'okubayimusa. Omusajja ow'amaanyi bw'atyo akaabira ekintu ky'olabanga ekinafu nti abaana bange sibalaba. Eno gy'agenze tewannafunika mwana. Kati pressure y'amaanyi eri masekkati. Eno abaana abadaddala abaana ab'obuwala kubanga omwana ow'obuwala weeraliikirira bingi. Omulenzi ayinza okudda essaawa 6 n'oteraliikira nnyo. Naye okumala omwaka ne guggwako nga tomanyi mwana wo ow'obuwala omuto waali kiruma. Kati bw'abanga Pastor Bujinga asitwagolinga n'ebintu gwe byolabanga ebitono, kitegeeza mu bulamu bw'abantu be tulabanga ab'amaanyi mulimu ebintu bingi kuba nabo bantu nga ffe. Asobola okukwatibwa ekiddukano, asobola okusula nga teyeebase, asobola okuseerera mu kinaabiro, asobola okuba n'obuzibu mu maka ge, asobola okubulwa amaanyi g'ekisajja, asobola okubulwa omwana mu maka, asobola okubulwa ssente, asobola okuba ng'akola masturbation kuba muntu. Nga bw'ondaba ne Benihini bw'ali bw'ati, ne Aburahamu bwe yali, ne Yosefu bwe yali, ne David bwe yali. Omuntu nga muntu aba muntu. Tewali kyatasobola kukola. Era gwe omulokola ali eyo. Nze sisobola kukwata mbizi muganda wange okeera nga wakutte embizi ng'oli kubukedde. Nze sobola kwebaka kwa busigaalo. Gwe mugayaalirire atandika okunaabira mu maaso n'okutandika ati abusigaalo kaana kato ne kakuyitako ne kagenda wali ne kambala engoye. Muganda wange ogenda kwekanga olunaku lulamu omusajja ow'ekitiibwa ng'ofunyisiza abusigaalo olubuto. Tewali kyotasobola kukola mu nsi eno ey'abalamu. Tewali kitasobola kutuukako. Nze sifumbirwa banyongo ojja kwekanga ng'omusajja gw'ofunye mu kyoli. Nze sisobola kuzaala mwana mulema. Kyokora Yesu yagaa don't judge. Nti bwe tuba tusanze ekibi tetukyogerako n'amaanyi gaffe mangi nnyo. Kubanga era ebimu ku bye muvunaana Pastor Bujingo nti yayogerera abasumba banne. Naye ali mu lugendo lwa bulokozi. Wadde Mukama muwadde ekisa ky'obusumba naye muntu nga nze ali mu lugendo lwa bulokozi kuba Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Kati ali mu kkubo ly'atambula. Ndikweseesa otero we mbyogerera. W'omukati yetaddemu ssente School of Journalism and Mass Communication ne SS Hotel Makerere mukimanyi bulungi. Kakati njagala nkugambe nti bwe twatambula ku nsi Pastor Tom musabire. Banange nembanga Pastor Bugembe banenyi Mukama nanyamba nenfumbira Pastor Bugembe. Omanyi ebizibu Pastor Bugembe byalina akutuuze wansi akunnyonnyole. Banne Mukama nanyamba nenfumbira mutabani wa Pastor Tom. Tewali atayina bya strugglinga nabyo. Ne Paulo omutume yabuulira enjiri n'agimala mu Binika yayina obuzibu Mukama namuga sijja boonya gira otambulirawo.
tusabira abantu abalokole tulina omuze tuyika mu makanisa ne tunywa abasumba amaanyi gaabwe ge balina n'ebitambo byaffe kasita bimala okuwona nga tudduka. Musumba Saala ansumba, muntu is a human being. Pastor Asha muntu, Pastor Victor muntu, Museveni muntu. That's why it's good okubasupportinga, okubasaasira, okubagondera n'okubasabira kubanga ebikukaluubirira bimukaluubirira. Bayinza n'okuba n'embeera ennene okusinga naawe gy'olina. Teweegombanga muntu, togambanga nti badde bwe ndikola ku Simba twakola tuvuze emmotoka tukoze ku Simba tukoze ku badde bwe ndikola ku CBS n'abali ku CBS balina ebizibu. Waliwo ali ku CBS nga bamubanja rwenti myezi 7. Badde bwe ndikola ku NTV kusaasidde. Bane bwe ndigenda mu America banange nembeeranga penge oyo akanula bukanuzi biiso n'agaga pini mu matu agalinga ag'embizi naye alina byasitwagolinga nabyo nga tasobola kudda no Kampala. Oza penge tanyumira kuddako mu Kampala wanazunge mu Kampala nga bwe yakolanga edda naye alina ebimukwata. Pointi yange we tusabira abasajja ba Katonda. Bw'oba onjagala nsabira, bw'oba osiima byenkola nsabira. Ndi muntu Pastor Bugingo muntu akyalokoka akyatambula alina obunafu bwe alina ebimulema. Ekirala teweegombanga bintu by'abandi. Katonda wakutadde kola mpola obeeraawo buli omu bwakunnyonnyola obulamu bwayitamu tosobola busitula yadde sekondi. Yes bane njagala mbeere nga Nnaabagereka nga buli empita bankubira enduulu, njagala mbeere nga Kabaka wa Buganda nga sikola oli musiru.